الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. أقول وبالله التوفيق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. أحبت في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala era nga tumwebaza olw'ebirungi byatuwadde. Tumutendereza kubanga lyetteekwa era y'ensonga lwaki Allah azza wa jalla yatutonda kumusinza, kumutendereza, ng'ekikulu ennyo kumwawula nti tewali asaanidde kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako oyo Allah azza wa jalla. Allah yatadde mu mbeera z'olimu ezange zendi masikini naawe z'olimu, tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Musaba Allah azza wa jalla wakitiibwa asobola okusasira n'emirembe era ewekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era musaba Allah azza wa jalla nga muwajagira atuwa obulungi obuli mu kaseera kano. Ya Rabbi, Allah tasobya obukalimu, abali mu mbeera nga nnungi tusaba Allah azza wa jalla abeere nga azibakuumira. Ya Rabbi, n'abali mu mbeera nga za bigezo, oluusi ntera okwogera enjogera yange ey'entegeera ennafu nti oluusi tumanyi okwogera obubi noga ntisaba Allah ompe ebigezo byensobola, naye nga ekituufu kiri nti toyina bigezo bya Allah byosobola. Buli kigezo kya Allah kibeera ki? Tumusaba Allah azza wa jalla atassa ebigezo bya Rabbi. Tewali kigezo kya Allah kitukola ki? Kyetusobola. Bw'ojja osoma mu byafaayo bya bannabbi, omuntu bw'olabanga obwali ng'owangwa ennyo kyabeeranga kigezo n'omaliriza nga ate kibadde kizibu nnyo gye bali. Ogeza nabasomesako ku kyafaayo kya nabbi Ibrahimu alayhi salaam bwe yakyaza omusajja asinza omuliro, n'amukyaza ng'anoonya omuntu gw'aliisa ku mmere, kuba ye era amanyikiddwa nga alina tayita eyitibwa nti omukyaza w'abantu, nabbi Ibrahimu alayhi salaam. Naye ebimu ku bigezo byolaba ng'ebyangu Allah byamugerera, yanoonyako ku mugenyi n'amubula. Omugenyi we bw'abula n'asaba Allah afuneyo ku muntu gw'alina naye ku mmere omugenyi, n'atambula Allah n'amusuula ku musajja n'amusaba okujja balyeko bonna. Nakya mu ddiini okubanga osaba Allah akuwa okuba nti olyako ne banno, obeerako ne banno mu mbeera. Naye omusajja ono bw'atuuka ewaka wa nabbi Ibrahimu alayhi salaam mu kyafaayo kino n'akoleeza omuliro afumbe ku kyokulya, kumbe ono gwakyaziza ye asinza muliro. Oba otegera ekigambo kino, njagala kutwala ku kigambo ekigamba nti tewali bigezo bya Allah biki byangu. Abo Allah batadde ebigezo sira Allah berenga yebajjamu. Ya Rabbi, naye tugambaga nti Allah nze nkusaba mpa ebigezo byensobola. Tolina kigezo kya Allah kyokola ki kyosobola, kakibeere kyangu kitya. Amala kunyweza falmuwaffaqu man wafaqahu Allah. Omuntu agamba nti alina tawfiiqi yeyo Allah gwagiwadde, n'oyo agamba nti mulungamu era yoyo Allah gwakoze ki gwabalungamizza. Bwakoleza omuliro okufumba, kumbe omusajja lubadde ye asinza muliro, bw'okukoleza akole ki? Alina kujja asinze muliro, si bwe kiri? N'asembereraga nti muliro gwe webale mu nnyumba y'omusajja amulese okulya ki? Okulya kamere. Naye n'amugamba nti gwe osinza muliro, oganya okusinza ku Allah we yakola ki? Yakutonda. Sisobola kulya na muntu yenna. Ibrahimu alayhi salam yali musajja muzibu nnyo alayhi salam ku kibalagane akida
era nkigamba abasiraamu nti wadde wasaze ensolo naye obanga wasaze ensolo ng'oli musamize tewasaze, kubanga Ibrahimu gwe tukupako ekigambo ky'okusala yali muna tawhidi muna akida, ayawula Allah mutufu okumukola ki agasinza kulya naawe gwasinza muliro nogana okusinza Allah yakutonda namufulumya namugoba. Tegera ekigambo ekyo naye kiri kyali kigezo kya Allah azza wa jalla, oba kyali Allah nga nekyayagala okulaga nabbi ani Ibrahimu alayhi salaam yamukolera enkola eringa ayina kyayagala omusomesa omutweringa nga bwolengera omwana wo ng'agenda kukwata ku paasi eyo kya n'omuleka agikwateko ow'olumu naddala bafirika omuleka agikwateko ategere nti paasi ekola ki oba tomwagala omwagala naye ategere nti ye paasi bwefaanana bwe tebeekola ki eba eyo kya bwantyo bwe yamala okumufulumya Allah namugamba nti Ibrahimu omuddu gw'ofulumiza mulisiza emyaka 7 ng'asinza muliro naye nga muwa emmere gy'alya emyaka meka ngwakulemeza okuliisa ekitole kimu bwe kiti kikuleme mumuliiso ogambye okufuna obugumiikiriza omuliisayo ekitole ki eyalinga etaabu. Allah gamba nti kyokoze nedda nze namutonda ne muwa amagezi ne muwa amaaso ne muwa obulamu ebbanga limaze nga mumutonze abadde asinza muliro naye nga nkyamuwa emmere. Kati ate gwe atamutonda obusungu obujja ludda bamuddakiikemu mugamba nti fuluma tokola ki otegedde enkola eyo ekigezo n'abeera nti yategeera Allah kyabadde akola ki naddayo n'amunoonya amukomyewo kuba ategedde obuzito nti Allah oli alina obugumiikirizo okuba nti asobola okuliisa omuntu gwatonze wadde nga tamukola ki. Kyova olaba mu dduwa gye twalaba nabbi Ibrahimu alayhi salaam sinagenda nno wadde tulimusiira naye ntandikidde eno wabbali bwe wati nabbi Ibrahimu alayhi salaam bwe yagamba Allah azza wa jalla Allah yagamba nti Allah nkusaba ogabirire man amana minhum billahi wal yawmil akhir suratu bakara oba aya ziri awo Allah nkusaba obeere ng'ogabirira abantu bakukkiriza ne bakkiriza n'olunaku lwaki lw'enkomerero. Allah namuterawo kasitampu wansi nagaa nti qaala waman kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila adhabi nnaari wa bi'sa almasir. Ibrahimu edduweera gye yasaba nga yasaba Allah labirira abakkiriza bokka abawe biki ebirungi. Allah namudamu atya qaala waman kafara Ibrahimu nedda waman kafara nanakafuwala naye njamuwa byakola ki waliba oli mukulya mmere ya Allah ng'oli mukaafu ng'oli mujeemu tekitegeeza nti Allah akwagala kubanga yagamba atya waman kafara nanampakanya naye nja kusigala mukola ki kitegeeza nti ebigezo bya Allah si biki asobola okugezesa mu kuwa nobeera wa bbeeyi naye ng'oli mujeemu kyangu ekyo nobeera musanyufu nga bonna bakwegomba naye nga Allah akunyiigidde naye nga buli akola bakagamba singa mbeera ngaaliwa naye nga Allah akoze ki bigezo. Tumusaba Allah tassa bigezo ya Rabbi tumuwanjagira era nga tumusaba atubeere abantu ab'essanyu ku nsi ku lunaku lw'enkomerero. bw'oba nga oyagala okubeera omuntu omusanyufu nayogerako okolomu wano munaku z'omwezi gwalinga mwezi gwa 2 baseerabidde negamba nti olina okuba n'ebintu 3 okubeera omusanyufu mu bulamu bw'ensi. Mujjukira bulungi ekigambo ekyo olina okuba n'ebintu bimeka 3. Twalaba ekisooka kun basitan beera omuntu omukakkamu wa wansi athi kathiran gabiranga abantu bangi tawaqqa qalilan nemba wadde abangi suubira batini okuba nti bajja kuwa ogenda kufuna ebirime bulamu bwaki akomboka jukira ekigambo ekyo tayogerako kun basitan beera omuntu owawa omwetoowaze so omuntu omujega mwawula bwe tubaze n'obujega beera omuntu omuki omwetoowaze athi kathiran no gezaako okulaba nti gweowa abantu bangi yamba abantu baki naye tawaqqa qalilan mu kuwa gwe abangi tokola nsobi nosuubira abangi okukola ki gwewa bangi naye suubira batini okukola ki era essanyu ligenda kugira mu bulamu bw'ensi nga gwawa abangi abatini tebakola ki tebakuwa naye bwonawa abangi nosuubira abangi okuwa togenda kufuna ssanyu mu bulamu bwaki bwansi. Kigambo ekyo mukijjukira bulungi njagala tukijjukireko bulungi nti abanoonya obulamu bw'ensi okubeera abasanyufu tugaba password za bwereere beera mwetoowaze beera mukakkamu okuba n'essanyu mu nsi. Ekyokubiri kooyina kawa abantu baki bangi naye bw'oba nga wadde bangi suubira abatini ennyo be bajja okukola ki okuwa. Lambula abalwadde bangi naye oyinza okufiira mu nnyumba nga terya kulambudde naki n'omu sibe kiri liisa emmere
bonna abayala naye gwe oyinza okufa enjala nga obulidwa kuweki awo ojja kubeera n'emirembe mulamu bwensi buno. Twakoba ku lunaku lwaffe olwokuna tuli mwezi ogusema emyezi yaffe dhulhajji, naye twakoma ku lunaku lwaffe olwokuna twali tukomye ku kyafaayo kya maama waffe Aisha radiyallahu anha. Ndowooza nga tusemberedde okuba nti tugenda kumuggusa, naye mu kumuggusa ne wajja wagwawo okuba nti tulina okwogera ku bulamu bwono maka ge yawangalirangamu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era mbasuubiza tewali ndoza kwe tugenda kwogerako mbakyala bambaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga situmaze kwogera ku taata we ekyo tuba tumumanyiiko. Tulifena bwe twagenda okwogera ku Khadija radiyallahu anha twasoma ku taata we sibe kyali. Bwe twajja okwogera ku Zainab twamusomako Zainab abajjukira obulungi, twayogera ku famire bwekola ki. Nabono twali tumaliza mama waffe Aisha radiyallahu anha nga twagala okulaba obulamu bwe bwaggwa butya. Toyinza kumanya bulamu bwa Aisha radiyallahu anha bwe waggwa nga tutegedde obulamu bwa mubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwakola ki, kubanga omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalekawo mama waffe Aisha mbulamu nga akyali muki. Kitegeeza nti tulina okuyinyako mu life y'omubaka nga obulamu bwe bukola ki, buggwa bugenda. Tutegeere nti ate Aisha awangala ate amaka gani g'omubaka nabbi Muhammad baada wafati nabii sallallahu alaihi wasallam. Abajjukira abalungi nga temuwuliriza buwuliriza muwandiika. Twakoma ku zimu ku sayini ezankulembera ezandiziraga nti entuuko y'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etuuse. Mujjukira bulungi, tuzimenyemuko oba tukize nti tuzimanyi ffenna wangi tuzimenyemuko, naye nga ndaba tuba tugenda kudda nyima bigambo bintu bingi nnyo. Kale jjukira ezo ojjukiddeyo ezo nga ttaano wozireke tugende ku yasembayo. Eyasembayo kwe yali ya namba 8. Bagenda kumbuza ebibuzo bingi, seeka nze saaliwo era samanya namba 7 namba 6 namba 5 namba 4 namba 3 namba 2 namba 1. Mbadde nkusaba ojja kuddayo ku misomo gikole ki, ogifune mpola mpola. Twajja tutambula tulaba nti mualamat wa min hadhihi al-isharat ezimu ku sayini ezalaga nti ttaimu y'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama esembedde okuba nti Allah mujja mulamu bweki bwensi. Mujjukire bulungi nti sayini ezisinga obungi zagwawo omuguno omwezi gwennyini gwe tulimu, omwezi gwa hijja. Sayini ezisinga obuki obungi, era n'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okusimula abantu bane bagamba nti nyinza obutaddamu basinkana. Twakisomako ku lwedde ndowooza mujjukira la'alli la alqaakum ba'da ami hadha. Nyinza obutaddamu bakola ki, yali mbiseera byaki mwezi gwaki. Era otegereza abantu nti jjukira nnyo mwezi gwa dhulhajji, otegere nti ezimu ku sayini eziraga nti obuwangazi bwebusembedde wandibe bukola ki, ogenda. Naye sigenda kuyingira awo munda. Twakiraba nti omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzimu ku sayini ezaali ziraga twanaleka mbabudde nti essula yakasula ki, idha jaa nasrullah. Sijja twakonako eyo yali sayini ekola ki, eraga ne aya egamba etya alyawma akbartu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Twagikolako nayo ezimu ku aya ezasembayo kukka, ezimu kuzasembayo kukka. Letugamba nti ne musayini yasembereyo ddala namba 8. wa min hadhihi al-isharati ziyaratuhu sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-baqi'i wa istighfaruhu lahum. Omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muzimu ku sayini ezalaga nti taimu yesembedde akola ki, agenda kwe kulambula kwe akafa kayitibwa baqi'i. Kayitibwa ani? Akafo kano gye baziika basahaba, gye baziika abantu bafudde Madina, kali kumpi ne masjidi Nabawi e Madina. Otambula bigere bibalenga okuze ki, buli yenna talaba nkunziika gye baziika muntu. Allah makuwa chance nogenda ke Makka nogenda ke Madina, genda time y'okuziika nga etuuse okole ki, oyingire okuwali okole ki, obirabe. Bakayita baqi'i. Omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakalambula ate mu kiro, yali sayidi etya awo yajja bwebiti kuba okimanyi nasemberawo obeera okwoye nikanzirewo. Musahaba ayitibwa Abi Muwayhiba mawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala, sahaba ono atunyumiza ekyafaayo kino
natugamba nti omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wasallama yantumalumu yanzu kusalumu omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam min jawfi al-layli ngobudde bwa matumbiki bwa kiro faqala nangamba ebigambo bino ani agamba sahaba atunyumizibwa ayitibwa Abu Muwayhiba atugamba nti omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yanzu kusalumu matumbiki budde nangamba ebigambo bino naga nti ya Aba Muwayhiba tata wani wa Muwayhiba kiteke mu Luganda bo tata wani naga nti inni qad umirtu an astaghfira li ahli hadha al-baqi' Allah ndagidde ngende nkola istighfar nsabe Allah okusonyiwa abantu abali mu kafaka itibani Baqi' bakulemye okutegeera tekawo nkowe onakategeerawo tekawo kololo ekifo kirala nze ndi munnabuddu tekawo Masaka mu limbo wali miti gy'emiyembe naye olimbo weeri ludawa lusaze tekawo wa Baqi' omutegedde kuba omuntu ayinza okudda mu mbeera okusaga seka Baqi' badde jaga mbuulira amataala agali mu Baqi' awo street ya Baqi' awo ekola mulimu ki Baqi' si street kafo oba kifo oba ziika baki abantu kati omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba sahaba naitibwa Abu Muwayhiba amagamba nti fantalik ma'i jangu tugende bameka babiri tuli mu sayini yasembayo mwezi twasomako si eyasembayo mu bitabo eyasembayo mwezi twasomako nga tulaba obubonero obulaga nti enkomerero y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam etuuse amagamba jangu tugende bameka babiri twayimire mukawo katini netugamba osobola okugenda n'olambula entaano obudde bwaddi vambino okuyita omulogo okuyita omusezi bw'olaba nga kyetagisa kugenda kulambulayo kiro oba ovudde wala ogenze kuziika muntu bamuziise sawa 10 otuseyo saawa emu lema kutuula gamba nti waayi bajja kupita omuki osobola okugenda kuki nga bwe kiri nti osobola okugenda ku ntaana okulambula abafudde abali mu ntaana bwera bwe kiri osobola okuziika omuntu essaawa yonna mubudde bwaddi bwekiro singa tebakujja emize nakuyita omuki kubanga ni wano omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama agenda mu Baqi' nembudde bwaddi agamba nti fantalaqtu ma'ahu nentambula n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama falamma waqafa bayna adharihim bwe yamala okuyimirira wali ku migongo gyabwe mukulu ku ntaana wezikola ki weziri qala omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama sikyakujjukiza nti musaalire kuba twasoma omusomo saawe mu n'ekitundu obulungi bwokukola ki bwokusalira omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kyoyagalamu kyobusaba Allah akuwenga omusaalidde ya rabbi abagamba nti assalamu alaykum ya ahla al-maqabir emirembe gibere gye mukola ki eno yo salaamu gyotolera abantu ng'olina obujulizi 150 ku 10 tebagenda kuddamu naye ogibawa kitegeeza nti olina okwefumitiza mu mutima lwaki tebanzizeemu bazza gwaki bali mu mbeera ki nange nakituukako otegedde kiri awo assalamu alaykum ya ahla al-maqabir emirembe gibere gye mukola ki jemuli tavunla mu lulimi lwaffe olw'ennamuŋŋona tugamba nti eyo salaamu gyotolera abafungu ogenza okubalambula etegeeza nti amukamingi what mukamingi soon ategedde buli yenna gwowulira nga otolera salaamu abafu oba otegeeza nti amukamingi nabagamba nsaba Allah azza wa jalla bawe emirembe mukafo kano kamukola ki ma asbahtum fihi mimma asbaha an-nas fihi aqbalat al-fitan nagabaga nti bannaye fitina ejja mukimanyi nti oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fitina yakola ki emu tugenda zikolnako nga tusoma ku byafaayo bino agamba nti ejjanga wala babudde bwekiro butambula hadithi gyenjagala eno bw'atambula bagamba nti enevaawo enekola ki ejja naye buli ejja esinga ekola ki ebaddewo maki nabagamba nti awaluha yatabi akhiruha awaluha al-akhiratu sharru min al-ula ate enajja ejja kuba esinga ekola ki bw'amaliza okwogera ebigambo bino faqala ya Aba Muwayhiba sinze muwala nnyo namagamba atya owaye gwani Muwayhiba inni qad utitu mafatiha khazaini dunya Allah ampadde okulondawo ku bino wammanga ampadde mafatiha khazaini dunya Allah ampadde ebintu byonna ebisimulizo byonna ebigulawo ensi eno amakulu Allah ampadde ensi n'ebigikola ki
walkhulud fiha nampa n'okulondawo okuwangala mu nsi nga sifudde mpangala emirembe naki thumma aljanna naŋŋamba nampa nejjana ampadde ebintu bimeka ampadde okufuna obugaga bw'ensi n'okugiwangalirako nejjana nondeko kiriwa tuli fenna ani agamba nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti fakhuyirtu baina dhalika wa baina liqai rabbi waljanna naŋŋamba allah wange nsalawo kimu ku bimeka okumpa obugagga bw'ensi buno n'okugiwangaliramu emirembe naki n'oluvannyuma mpa ejjana nondewo ki kyemba ŋŋenda nakyo aba balondawo ki mujjukidde bantu awo buli sira buloddamu kati nibabega oba otekedde okuba nga olina gokomerera yabitegeera ennyo ayongera bikola ki obitegeera allah mpadde ebisumuluzo byaki bya duniya amakulu ampadde okuwangala mu nsi nga nina emirembe miki nampa n'okuwangala mu nsi khuludi emirembe nampa nejjana kikyemba nonda okubimeka aga nti fakhuyirtu baina dhalika wa baina liqai rabbi waljanna aŋŋambye nondewo okumusinkana ampa ejjana n'okusooka nembeera ku nsi nga nina ebyobugagga ate nga mpangala ebbanga ki nondewo kiriwa abasiraamu balina ku imaani omulondawo ki muleme tulimba kubanga tuli masjidi ng'akuwadde talimba nagamba nti nkuwadde okuwangala mu nsi emirembe nga bw'oyagala n'obugagga njakuwa nejjana nga wafudde oyinza okugjawo ejjana biteeke mu order nga imaani togirina kale wejjeeko imaani biteeke mu order osooka ki allah sooka ompe sente ekyokubiri allah ompe obuwangazi si edoza musaba era omuddu akaaba olukaaba ng'awulira nti allah zamuwadde ate zimulesa aga nti allah sente ozimpadde naye allah nkusaba obuwangazi n'abazzukulu mbalabeko n'abazzukulu bazzukulu mbalabeko obaagaza ki abazzukulu bazzukulu kati aga nti allah mpadde bisatu mu order obugagga n'obuwangazi nejjana n'okumusinkana nondewo ki sahaba amugamba bi abi anta wa ummi kwali kulayira okwo sahaba abu muwahiba alayira amugamba nti ya rasulallah ombaka wani wa allah fakhudh mafatiha khazaini dunya mbadde nkusaba soka ofune ebyogega byaki byensi walkhuldu fiha mwemuddu sale mweyita imaani sahaba yekiraba nti mutuufu akyetaga omubaka laga nti mbadde nkusaba allah akuwe mafatiha khazaini dunya allah akuwe ebisumuzo byaki saba allah tuwe ku nsi erabe tugirabeko ereme fuuka kikemo gyetuli so kiri amina ya rabbi aga nti walkhuldu fiha saba allah wakuwa ebyengera obiwangalyemuko obikole ki obirabe so kiri thumma aljanna n'oluvannyuma akutwala kuweki qala omubaka namuddamu sallallahu alayhi wasallama ngaddamu sahaba nametiwa abu muwaihiba namugamba nti la wallahi ya aba muwaihiba ngamba nti wallahi nedda ani agamba omubaka nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam nti la wallahi ya aba muwaihiba ndayira nti wallahi nedda kiza bitwala mu arrangement eyo eyo arrangement sije koze ki put them in order esije koze ki sije tutte newankubadde nze akuli mu maaso masikini essaawa zino bw'oŋŋamba nti era naawe gyoba nsaba ngisaba allah nkusaba ompe ku bugagga bwaki ontasa obwavu n'obukafiiri allah ompe ku buwangazi nengere kuba ki kubazzukulu so kiri allah bwebanga ontutte nkusaba ompe ki simuwa tayimu yakuntwala naye musaba ti waba nkoze eki ampe eki eyeddwambi ati mwemwagabe musabirawo jjana atya kale amugamba nti laqad ikhtartu liqaa rabbi waljanna nsazeewo ngende nsinkane allah wange amakulu sikyayagala bugagga wansi sikyayagala buwangazi ategeeza kiwata ŋŋenda nkola ki era eno bino ebigambo bino ne mu haditha eno byebigambo ebituufu era byeyakozesa ebyalimu okusiibula ki eduniya era esayini eraga nti omubaka akola ki agenda sallallahu aga nti la nze nedda nonzeewo bino wammanga eno oda asaba ojondewo ngaoli masijidi wano ndaba bofuluma wali maha liqaa rabbi oyagala allah omusinkane onamusinkane oyise mumpewo nga mizimu gyabasamize
olina kukola ki kufa kati kisabe nti allah maafu bwano nfe waljanna allah maafu muzikiti wano nenfa ompe ki kyanguwa kizito nakyali kigezo naga nze nonzeewo okusinkana ani waljanna thumma staghfara li ahli lbaqii oluvanyuma nagamba nti allah nkusaba osonyiwa abantu mubaqii bano bafu bakole ki nabaddeko era ndoza nabadde wano nga maliriza nebagamba nti basiraamu twegendereze abalamu kati yefe ensonga mukubonyabonya abaki mukajukira bulungi omubaka asabira abali mu ntaana mu baqii asaba allah bakole ki togenda kuyimirira ku migongo gy'abafu basamira allah basonyiwe nga gwe wennyini tanaba kukola ki kusonyiwa ojjudde irizi olina amasabo balongo baabo oli mu riba oyimiriddewo nti allah bakole ki naye edwayo mbaka era egenda bulungi thumma staghfara li ahli lbaqii naga nti allahumma gfir lahum ki edwa kisaba allah bakole ki allahumma arhamhum allah bakole ki basaasire thumma nsarafa bwanti bwamala okumaliriza ebigambo bino byonna 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 tebatunyumiriza mu hadithi nti zawera saawa bwezi tinadda tuli fena wala bamaliriza okukola ebikola biriwa bino mukafa kayitibwa baqii fabadaa birasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajahu allah natandika omumussaako kibaita obulumi olwava baqii bwati natandika omumussaako kibaita ki alladhi qabadahu llahu fihi obwo obulumi kasita bwatandika tiwaddamu kusirika mpaka allah lyamusinkana sallallahu era kyoyinza okunoonyerezako wano obulumi bino atandise okulya obuki okimanyi nti oyinza okufa nomala omwezi mulaba naye nga oyingira sayini ezifa kikyotugamba nti omuntu amalina ku makumi ameka temwewuunya nsobola okuva nengende emasaka nenkubawo naye nga ndi mufu nembasomesa nga ndi muki nga nina obulumi bwantandikira eyo gyotamanyi nensigala nga nzijjawo naye nga kubaita okuwaliriza ebigenda muki naye nga bulwengende ennaku zikola ki kati omubaka bwavaayo fabadaa natandika okufuna ki wajaa bwe buki bwe bulumi naye buno obulumi bwe yafuna nga avuddeyo mpaka allah lwe yamutwaliza nakola ki ila rafiki al a'la tujja kulabawo insha allahu taala bidayatu marudhihi sallallahu alaihi wasallama atandika obulwadde obukola ki okubufuna kati awandika sawuzi ennaku z'omwezi wa fi lyaumi tasii wal 20 zayi ennaku z'omwezi 29 29 min shahari sufur omwezi gwayita sufuru mugwanyi sufuru gwaki mugwale mu luganda sufuru yani kati omwezi gwa zero kubanga sufuru mulabu yani ye zero bagamba nti ofunyewo sufuru tukubanga ngalo era tulina obwana bwemutuwaddeeyo kakulaga ntaata nze mu tawhidi nafunamu sufuru mwana wange oli mugezi ngenda kugula eggi sufuru etegeeza ki zero ennaku z'omwezi zaali 29 filyamu tasi wal 20 nga 29 mwezi oguyitibwani sufuru mwaka ogw'11 hijiriya bwatu nabi muhammad sallallahu wakana yaumu lithnaini olunaku lwali lwakubiri shahida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama janazata fi lbaqii omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alina janaza gyeyasalira mu baqii eza baqii mwamutegedde bulungi tugambe enkoowe tugambe ekololo alina janaza gyakola ki gyeyakulembera falamma rajaa naye bwakomawo wahuwa fi tariqi ng'ali mu kkubo ava baqii distance zino si mpanvu baqii nani nenyumba y'omubaka we yali siki bigere dakiika 2 oba omaze okukola ki okutuukawo akhadhahu sidaa omubaka yafuna obulumi bw'omuki bw'omutwe sidaa waite omuki obulumi rasa nafuna obulumi bwaki wakuuzanga ekibuuzo nti omubaka ndwadde kijerala allah muyesiza okuba nti amukola ki bwali bulumi bwaki bwa mutwe obulumi bwatandikira muki wartafaat darajata hararati nabiyi sallallahu alaihi wasallama nasooka afuna ebbugumu nga liki zino sayini zenjogerako mutuziwe nga bazibagamba togamba nti yafa korona yaluma omuki omutwe nerevo oba ebbugumu nelimukola ki fadakhala ala aishata radiyallahu anha najja nayingira mama fa aisha wakola ki wali fawajadaha taqul
nasirikana nga Aisha agamba wa ra'sa omubaka aveeri ng'afunye obulumi bw'omuki bw'omutwe ava mu Bakiya okusaalira kwekera janaza agenda okuyingira mu maka ge ewali imamu waffe ayitibwa ani Aisha radiyallahu anha amusinkana naye akutte ku mutwe agamba nti wa ra'sa wano nayagala tuyimirewo katini nnyo osobola okulwala obulwadde wallahi Allah n'abogerera n'omwana wo n'abulwala the same time n'omukazi n'abukola ki naye obeeranga muki mugumikiza obeeranga bunywevu awo maka yandibadde atagala aga nzize omutego nnuma naye Aisha musanze omutego mukola ki naye nedda mwawulira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Aisha agamba nti wa ra'sa kitegeeza nti omutego gukola ki faqala sallallahu alaihi wasallam nomubaka nadamu n'agamba ekigambo kino bal ana wallahi ya Aishata wa ra'sa senyo omukati bal ana wallahi ya Aishata wa ra'sa nange ng'omutego nkola ki kati gattamu awo gulumi bameka musemu time bameka nekibeera kunze oba kumufirika gwa mpuliriza nove namuŋŋona nga kukuluma nosanga ne mukyalo nga mukola ki okola otya awo eyo teba ndwadde ya buki era musono yangaye nti ojja kukiraba ntandise kikombako naye Allah webukirina ku makya nange sinza kutula bwentyo sefiirira nze gunnumye ne guluma nani Aisha lwagamba nti wa ra'sa radiyallahu anha maka naga nti bal ana nange Aisha nze nange mpulire kunkola ki thumma akhadha almarad yashtad obulwadde ne bweyongera mu maaso kwani birasulillahi sallallahu alaihi wasallama hatta zdada alaihi thaqlu almarad ne bumwenyongera nawulira nga embeera ekoze ki yeyongera kola ki mwogere ku Luganda yeyongera kola ki gayagaya kola kugayagaya egayagaye ekalubye sibanga njogera mu bantu batali babba embeera y'obulwadde bweyongera okweyongera mu maaso bagaba batya egayegaye mukinjigirize temutya wallahi byemumanyi sibimanyi nandibanga nange nabyemanyi byemutakola ki egayegaye kitegeeza ki mu Luganda efuuse eki yeyongera ku ki yeyongera kubeera mbi wano waliwo ekyokuyiga ekiriwo bwakomawo nasinkana Aisha nga naye akaba mutwe mujigire nti ambaka bw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegali nga gaffe bano ffe abatiitiizi ogamba njagala namba emu abeere Busoga namba bbiri Kampala namba ssatu Mbalala bagana okulwana so kibeera naye mukimanyi nti abaka bw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaali rawundi gati era nga baavu wano amanyani kati agenze wa namba emu namanyani kati agenze wani ono yamusanga akaba mutwe naye nga ekisanja si kiki nanga naye gonkola ki awo naayitawo kuba tiyali muli azaamaanya n'agenda mu kisanja kyawo kikola ki naye nga omutwe kukola ki fi baiti mama afaiti wani anamujjukira mama temuteebereza Zainab wallah sasi ya rab nange ngano babuuza ebibuuzo musira kuba sira simu ki yali ekisanja ekyo mubaka wakomerawo ng'omutwe mulwadde newankubadde yayita ku maka ga Aisha radiyallahu anha naye akaba muki kyali kisanja kya mama ayitibwa Maimuna radiyallahu anha ayitibwa Maimuna era n'ayingira bw'ayingira fadaa nabiyu sallallahu alaihi wasallam kunyumiza tuli luddawa asema tuli luddawa tuli musiira ebyafayo byani bya Nabi Muhammad sallallahu kapati ki tuli mbuladde bwani bombaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadaa nabiyu sallallahu alaihi wasallam nisaahu kubanga bwazze n'ayingira mu maka ga mama wafayitibwa Maimuna radiyallahu anha newankubadde ekisanya kya Maimuna naye mujjukira mu fikiri ku Lwokutaano twasoma nti osobola okuba nga newankubadde oli wano nga wandyagadde okuba nti ono yakujjanjaba sibu kiri era okkirizibwa okubasaba noga nti mbadde mbasaba
ngende ewa kabejja yabakola ki bwe bakkiriza alhamdulillah bwe bagaana nga golaba nti kyetagisa kubeera wa kabejja akalulu nga kola ki mukitegedde ekyo kati omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sirawa nti bwabeera tusoma tuyimiriramu tufune ebyokola ki ebyokuyiga lwaki ulaika alladhina hadahumullah fabihudahum iqtadi abo allah be yalungamya tugoberera obuki obufu bwabwe obulungamu bwabwe otegeera maka nti osobola okuba nga olina maka abiri n'olwala osobola okusaba ogenda olwa kizibu okuba nti ewooli kumpi n'eddwaliro kisoboka oba oli ali mu mbeera esobola okujjanjaba amangu ate ngaono omulwadde tasobola ki kati obeera mulyaza amaanya wabula olina okusaba naga nti mbadde nsaba ngende ki kati omubaka n'ayita bakyalayo bonna bonna fastadhanahunna n'abasaba fi an yumarrada fi baiti aishata radiyallahu anha aga nti mbadde mbasaba munzikirize ngende nzidewalira ewaani eno niyo enkizo ya aisha gyayina era kinembulwadde bwomubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama newankubadde nga ekisanja kyali kya maama waffe maimuna radiyallahu anha mwita maayi yani njogera kijiro nga nditi asaba allah musasiri ya rabu maimuna wanji yagenda ewuwe n'abayita nkujjukiza wali nti tebali mu nyumba ziri zembalala kampala luddawa baali ng'osobola okuyita eddoboozi nti abalungi nebagaa nti wangi ssebo nebakola ki tokikoppa ng'olina omuloga nti abalungi bajja kukulogamye nti ate omujja owokubiri gamba nti omuki gaseka yatugamye atya fadaa n'abayita n'abasaba okuba nti ayumarrada fi baiti aishata radiyallahu anha ambadde nsaba ngende ndwalirewa sibo tusomako otegedde lwaki story nti yazijjidde bwereere nti mukuyiga ebintu byolina okuyiga ku aisha nembulwadde bwomubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama era yasaba alwalire waani wa aisha radiyallahu anha naye ebintu bizibu nnyo wallahi allah alina obuyinza allah alina obusobozi biyige mumaka g'omubaka nabi muhammad kunjagala eyo yonna allah gyeyagerera omubaka nabeera nga yagala aisha radiyallahu anha mukimanyi nti talinayo mwana bw'oli ku mukyala w'omutuntuzi omugamba genda oganye okunzaalira mbadde nkwagala nenkoze ki talinayo ki ani amanyiyo omwana nga omubaka yamuzaala sallallahu alaihi wasallam nga aisha yamuzaala muwala wa mukwano gwe fanfe so kiri naye tiyazaala ki nene ku levo y'obulwadde n'asaba alwalire wani tolina kyoyiga waawo nsaba allah kikuyigize ya rabbi nebamukkiriza fa adhanna lahu jamian bonna ne basa kimu nga nkuyege ega nti ya rasulallah kola ki gende wani kati awokola otya osabye bakoze ki nasooka afuluma nagende wani wa aisha abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu sino sisiira ayingira ajja mumaka ga aisha mumaka g'omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد عليه المرض ناسين كان نغو مباك مبيرا جالي مسيابوكي egaye ngede okubeera ki mujikire okali yavudde luddawa bakee najja bukoze ki butandise namugamba nti ya rasulallah latawak nkulaba wakaan shadida nkulenkera ngo embeera gyolimu siki si nyangu ani amugamba bino ebigambo abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu amugamba nti ya rasulallah nakulengera embeera gyolimu siki basaba bajjanga ewomubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abamu ne allah yabagiriza empisa bayinza kuwangala batyo mubaka wakola ki waali nga nti muba muzze mukolanga bwe muti temuyingiranga nga temusabye bamala okulya mugende ebyo allah abikola ki mujja bisanga mu surat ahzab inshallah tugisoma weyawula mukaaga kati wano wayingira amugaa nti ya rasulallah nkulengera embeera siki namugamba nti ajal kituufu abdullah weki nti budala embeera obulumi bwe nnina bwe basajja bameka minkum
obulumi bwelina essaawa zino bwabantu bameka? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nasooka agamba mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti anti kubanga olina empeera mmeka? Olina empeera mmeka? Olina obulumi bw'abantu bameka? N'empeera zaabwe ki? Empeera z'obulumi n'obugumiikiriza. Olaba nti mu kaseera k'okulambula omulwadde ono ebigambo byamugamba byongera kumukola ki? Kumudaabuda. So kiri ate gwe gw'olambudde omuga nti mbadde manyi nakusanga oyogera naye koosirise ne Musa bw'atyo bwe yafa nakamulambula. Siira yatuyamba. Yandibadde Abdullahi atandikirawo okuba emiranga alaga nti mbaka okoze ki? Nabi yamugamba nti n'obulumi bw'abantu babiri. Namugamba nti ya Rasulallah, kubanga n'empeerero z'abantu bameka? Babiri. N'oyigamu nti bw'olambulanga omulwadde beera n'ebigambo ebisaanidde ku mulwadde wokola ki? Naddala ebimugubye ebimukola ki? Bimudaabuda. Eka mutegeeza nga Muhammad bwe yafa bulwadde bwakola ki? Bwalimu. Osooka ombulire nti era bwe ngambye awo nti tuli bulungi ninga nti nakusanga wasikusange ani gw'obigamba? Mulwadde gwakoze ki? Gwatogeze mulambula ogeze mutta. Munjogere nyangu ogeze mukola ki? Namugamba nti namugamba nti ajal kituufu n'empeera ninammeka? Enabbiri. Awo embeera ebbugumu likola ki? Likyalirina ki? Twogera ku mutwe n'ebbugumu ebyaluma omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulinze bannasayansi batubuulire ebbugumu n'omutwe kikyabireeta. Bwatusomeranga hadisi eno kikyabireeta mutubuuliranga amazima nga tufudde nti waayi ebyo sitwabitegeera naye nga ebbugumu naki n'omutwe bye byali endwadde ez'amaanyi ku mubaka nabi Muhammad sallallahu. Omubaka n'abagamba ebigambo bino wammanga ng'atandise okuba nti yeetagisa okuba ebbugumu bwe lijja eringi n'omutwe enzijanjaba yaffe mu kyalo esooka kiba kiwero. Sibe kiri? Okwate ki? Ekiwero n'okinyika aga nti agookya nti buno obulwadde bwammwe nga si bwangu. Amazzi agakola ki? N'oteekako ki? Kati bw'ati abagamba nti talaba nabiyi sallallahu alaihi wasallam minhum an yaskubu alaihi sab'a qirab. Aga nti munfunireyo oba munfukirireyo wano emirundi emeka? Sab'a, 7. Emirundi emeka? Bw'obanga okola lukuya ng'osobola okusoma 7 okusomanga alhamdu emeka? Kyosobola okukola mu 7 kikole ki? Ne bw'olambula omulwadde edduwa egamba nti saba Allah akole ki? As'alu llaha al-azim rabba al-arshi al-azim an yashfiyaka. Sibe kiri? Gibeera emeka? Emeka? Aga nti njaga mufunire ku mazzi emirundi emeka? Fahdharu ma'a kathiran, ne bayita amazinga mangi nnyo. Wa akhadha yasubbu alayhi al-ma' hatta zalat anhu ba'd al-harara sallallahu alayhi wasallam. Ne bayita amazzi bamufukirira. Fukirira meka? 7. Ne bakola ki? Nasooka afunamu kalembereza. Awo kalema akaki? Akatono ga nti ebbugumu libadde lingi naye likoze ki? Likakkanyeemu. Kati bino tebiri mu sirabaasi ya kiraasi. Bino biri mu muntu yenna ayagala okutegeera embeera z'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alif ila ya, okuva ku alif mpaka ku ani? Nti min a up to ki? Z. Nti n'obulamu bwe olina obutegeera mu ndwala ye gye lwalamu era yakola atya mu kaseera ako. Leme kugamba nti oba oli awo alina bye yakola akola ebitali biki? Bitali bituufu. Oba kola ekigambo ekyo. Waqama nabiyu sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Bamala okuddamu kukalembereza n'afunamu kutwanyinyanya awulira ebbugumu likoze ki? Likendedde. N'atandika okubanga yekubagiza. Kubagiza mukumanyi? N'abanga addamu okulanga buto nti abaye nkola ki? Olwo nga bonna bonna weebali abasahaba bwe bali Abubakar bwali Abdullah ibn Mas'ud bakola ki? N'addamu okwogera ebigambo bino wammanga. Abiddamu ki? Buto. Byali bigambo ki? Inna abdan, omuddu wa Allah, khayyarahu Allahu, Allah amuwadde okulondako baina zaharati dunya ma sha'a, amuwa ensi nga bw'ayagala, wa baina ma indahu, oba agende eri Allah basinkane akole ki? Bwe bagamba ekigambo okusinkana Allah kitegeere mu butuufu bwaki? Ategeeza ki? Omuddu wa Allah teyagamba nti nze, yagamba nti inna abdan, omuddu wani. Bino ebigambo byalinga ebisiibula bonna abakola ki? Abataabitegera tebabitegeera, n'ababitegeera babitegeera nnyo. Saba Allah okukutegeera okw'amaanyi ya Rabbi. Obitegedde? Obitegedde.
tobitegedde byali bigambo ng'abyogera mu kaseera kano ng'ebbugumu liringa erikoze ki abataabitegera tebabikola ki abaabitegeera gayiikirawo sigana gakukamula amaziga gakola ki amanya nti kati sallallahu alaihi wasallam akola ki agamba nti inna abdan mazima ddala omuddu khayyarahu llahu baina zahrati dunya ma shaa amusazewo allah alondewo allah mutiddewo self service alondeko obulamu bwensi bwonna bwakola ki wa baina ma indahu namugamba nti salawo eitha nkuwa obulamu bwensi byonna byoyagala oba okubanga ojja gyendi onkole ki aga nti fakhtara ma inda allah nasalawo okugenda asinkana ebiri ewaani muddu kyoyo nabbi muhammad walam yafham ahadun min assahaba nalda kyogera lulinga mulowooza sikiti walam yafham ahadun min assahaba basahaba bonna abaaliwo nga omubaka ayogera ebigambo bino sallallahu alaihi wasallama anna hadhihi lahadhat alwidaa tebategeera nti netaimu y'okusibasiibula nti akoze ki illa abu bakari assiddiqi radiyallahu anhu alladhi baka abubakar siddiqi yekka yafuna yategeera nakuba ku tooki yeewala ennyo ku bigambo mbaka byakoze ki n'atandikirawo n'akola ki n'akaaba ki ekyamukaabya kati gwe oyinza okulambula omulwadde n'ayogera ebigambo nogaa nti tonkungubagira okyali mulamu ate ofaaki oli naye ebigambo byayogedde kuosinza nogamba nti mutuufu allah yandibamukola ki allah mukola ki basahaba tebabikola ki ebintu bino ebizze nga bibaawo aya egambibwa okuba nti yesembayo mu mateeka okukka alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati tubajjukiza ndira aya eno bwe yakka basahaba abamu balengera birala ne abubakar sidiki yalengera biki ama yalengera kiye yegirabanga sayini laga nti omubaka atuusa okukola ki nagandi nti buli kijjula kirina okukola ki kullu ma zada an haddihi inqalaba ila diddi buli kintu kirina okisukkawo kirina okukoma kiyiika si bikiri bwabanga abadde omubaka ekyamutumya kutuusa message ate allah mugaa nti message ekoze ki kyekiddako awo ente gyolesa okulya yidi bwetuuka okola ki esigala esanyuka twalafa emanya nti yidi ekoze ki kati abubakar yategeeramu birala n'akaaba naga kyetegedde mu kino tiensonga yatumye omubaka nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ekoze ki ewedde bwebanga ewedde kati ye yakola ki eyinno yebaita vision ndooza vision si kutegeera nti uganda ejja kuba erina ennyumba za emakubo ga kalina emyaka 23 mu maaso nga zimotoka zitambula zidda bwe ziti si vision kwa kutegeera obulamu bwe gye bukola ki gye bulaga abubaka yakitegeeraga nti aya egambye etya alyauma akmaltu lakum dinakum eddiini ekoze ki kasita eddiini ejjula ono yegyo gijjuza alina kukola ki mutegeera abantu allah babalonda nga balina enkizo mu kutegeera ate abasigaddeyo bakola batya aga nti abalayo eddiini omuntu kagiwumuleko wejjudde ate obadde wakamaliza okugala n'omwenge ne bagala n'okutunula okugala kati ekoze ki kati wangaleke ku mbeeraawo nga teri tteeka likola ki omanyi muzeeyi bw'abeerawo awo ng'akulagira gwera wano kulaba oti bakuba sarafu omuloko okola otya ati wayi kagende omuntu awummuleko nebbanga lyamala ng'akyaliwo oyinda ode endala omala oyasenku bwoba oyogenda oyita amaki amazzi ojja omala n'okunjoza ogole ne gundi ode zijja muzeeyi akola ki kati muzeeyi bw'agendako mu tawuni kati abamu basaba gati ejjudde alhamdulillah omuntu agenda kufuna kuki eswala tezikyanza kubeera mukaaga zigadde meka bali kyalinamu fiya zandiyongerako zibira musanvu gwatulaba akasenga kulemye okumaanya ate oyinza okusaba eŋŋaŋa naye kasita allah gaye nti ejjudde tezikyekola ki mungu akiggadde naye ye abubakari n'afuna vision radiallahu anhu amanya nti kejjudde omubaka akola ki nawe ono kyebakulaga wano bw'abagamba nti omuddu wa allah allah amugambye akole ki asalewo alondewo ebyensi oba okusinkana ani omuddu oyo n'asalawo okusinkana ani gwamu oyinza okuseka era kyava bw'amala okukaaba togamba nti yakuba emiranga yakola ki
ekisinza okwewunyisa nti Abubakar Siddiq era ye yamatiza ne banne ne kuba sahaba bamu nga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu namumatiza nti Abubakar akoze ki afudde naye nga Umar esooka n'agamba atya akyogerako nti Abubakar akoze ki ensingo eba eyengedde n'Abaganda bakozesa ekigambo kyo Bannayuganda bakikozesa ensingo eyengedde nga ebadde ki eri ku mutwe ki aga nti akyogerako naye Abubakar Siddiq n'ategeera nti omubaka naye ajja kukola ki ajja kufa kati bw'akaaba alaga nti waqaala fadainaaka bi abaina wa ummahatina ya rasulallah fadainaaka kino kigambo Abubakar kyeyogera omubaka ayogedde ebigambo bino fadainaaka bi abaina wa ummahatina ya rasulallah kino kitegeeza mu lulimi oluganda olwaffe olwangu ennyo bwe kiba kyetagisa kuwaayo bamaama baffe ne batata baffe gombaka osigalewo twandikikoze naye basira mujuze naye ekikola ki twawaayo obulamu bwaffe tuwaayo n'obwa bakitaffe ne baani bwekyeganya okutegeera omubaka kiti ekintu eki taatawo ne maamawo oga nti naye nali badde nkola ngaomubaka bwe yagamba naye maama kiba kiri naye amuga nti fadainaaka bi abaina wa ummahatina ya rasula ng'ali mukaba nno amakulu nti twawaayo obuki obulamu bwaffe ne tuwaayo n'obwabaani bataata ne baani singa kisoboka Allah akulekewo olw'amukasi kyetukola ki nekikuzaayo kweri hadithi toyinza kubeera mukkiriza okujjako nga byosinga okwagala mu nsi Allah nozaako omubaka nozaako omutima gwo nozaako ki arrangement bw'ogivaamu tobeera mukkiriza so kiri okulembeza ani nozaako ki nozaako tokulembeza mutima gwo kwani ku rasulu sallallahu atanga nti fadainaaka bi abaina wa ummahatina ya rasulallah omubaka wa Allah tuwaayo bataata baffe ne baani amakulu nti bwe kiba kisoboka okubawaayo nga gwosigalewo ate sibabakola ki naye eyo time bwebanga etuuse walan yuakhira llahu nafsan idha jaa ajaluha time bwebanga etuuse Allah nga alina gwatwala tomuwaamu mulala gwatwala yalina okukola ki ekyo kitegeere time yo bwenaatuuka mu kyonna kyoli tebajja kutwala mulala time ya driver bwejja tebatwala kondakita wadde alina pamiti ekyo kyagala okumutegeeza nga nti ya rasulallah tuwaayo buli kimu kyonna kyonna tukwetaaga naye nga time ekoze ki kubanga gwosazeewo okusinkana ani allahu naye okyali wa mugaso kyetukola ki gyetuli babyogerawo okyali wa mugaso nnyo naye nga owomugaso bwetuli enviiri zalina ku mutwe nenyindo ngaaziwumudde enkoye zambadde zonna zayulika zabala luzirimu ebituli nga nti tofa baaba ofaaki nasooka dde mulaga nti nkyaliwo simala gafa bwenti gyebalisiga tubiraba nze mbiraba mumawulire sibiraba kummwe mbiraba maki nga waliwo omuntu waita nti wamaanyi nnyo bamulambudde mu bulwadde nga nti wena kufa nti ate nga nfaaki malaga papa bwentyo nkyalina ebyokola ki tayimu ye bwebeera nga etuuse ne bwebeera bizi bakola ki bonna badde ensi ekwagala n'omubaka bwatyo bwe yali sallallahu tugenda kujja ndaba nga obudde butambuddeko tukkirize tusoka tuyimirira awo kuba bwe nsimbula wagenda mu maaso ng'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aga nti muru aba bakari falyusalli binnaasi embeera bwe yamutabukira neyemutabukira n'abagamba nti mulagambe Abubakari agenda asaza abaki abasiraamu agenda asaza abantu muru aba bakari falyusalli binnaasi mugambe Abubakari asaza baki waliwo ebiri wano byolina okutegeeramu ku katiri mu bukulembeze bw'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalwana mu bulwadde bwe buno bwe twogeddeko buno ng'ennaku ebulayo nga nnya tayimu yennyini ekole ki n'alwana ne sekulwana yenna ng'asigala akyasaaza ntera bagamba lwana nnyo bw'olina omulimu gw'okulanga gwa ddiini ogufiireko ofe nga balubu efe eyaka efiira ku ki ku mulimu n'omusiraamu kituufu afiire ku buki ku busiraamu n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafiira ku bukulembeze bwe ng'akulembera baki tulina kituna kuwano mu wansi
agati wannabiyu sallallahu alayhi wasallama maa ma kana bihi min shiddati almarad newankubadde obulwadde bwamuluma nnyo kana yusalli binnas yasazanga abantu jamia salawatihi hatta dhalika alyawm mpaka ku lunaku olwo lunaku ki lwali lwakuna ng'olwaleero yaumul khamis lwakumeka lwakuna qabla alwafati bi 4 ayyam ng'asigadde ennaku nnyo kuba nti allah amukola ki waqad salla binnas dhalika alyawm salatu almaghribi yasaza abantu sala yamaki tukimaze wano tosamiranga bawuzizeyo kalaga nti nfudde ogamba nti allah amukole ki musaasire era bwe mbasira biseeko before allah byagaba badde bakkiriza nti allah nkusaba omuddo yasomesayo alifu ki mumujje mu muliro omukole ki ati aga nti asaaza abantu mpaka ku lunaku olwokuna n'agenda ku levu n'abasasa sola yaki omubaka yakoma okusaaza abantu sola ya magalibi esomesero eyitibwa murusalaati anagimanyi bakisoma bwetandika walmurusalaati wagurufa atugireke ebyakurano tubireke tubiveeko silamu siba allah sasili arabu bwekitandi bagita murusalaati sura ki oba naginoonya ku simu gyoyinaawo ogitunuleko obutunzi bweti nga abagiweeredde nti ani yali sola ya magalibi bwamala obasaza magalibi embeera neva ku maamu negenda ku nnyoge ng'amaze obasaza eswala ya magalibi mweyasomera essula eyitibwani wa inda al-isha isha yagenda okutuuka zaada thaqul almarad endwadde neyeyongera okubeera eyaki ku mbaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musiraamu tova mu ddiini yo kubanga olwadde nnyo nakyo kakimyeko nkyogere bw'abanga ono allah gwe yatuma n'eddiini yaffe n'agijjuza ku ye ng'ayisa ku ye bwati bwe yakola ki bwe yalwala bwe yagala olwala otya olwale ng'oli mu nnyonyi tova ku ki aisha radiyallahu anha tunyumiza lam yastati' bilkhuruj ila almasjid ku sala ya aisha yasobola nabi muhammad sallallahu alayhi wasallama kufuluma genda kusaaza abantu sala yaki ya aisha wakubuuzanga nti yatandika ddi okulagira abubakar siddiq okusaaza abaki yamala basaza sala yaki ya magaribi tunulya distance wakati wa magaribi ne ishai abo kitegeddeko kyentegedde kekabanga tumaze nga tudde wano mu darasa eno so kiri nabanga omuntu asobodde okubasaaza magaribi takyayinza kusobola basaazaani wamuyigamu ki mukujja basaaza magaribi yali muki yali mugonvu era n'obulamu bw'omuntu allah bukyusa mu sekendi ki yamuwayo amaanyi agafuluma okubasaaza magaribi n'agibasaaza isha nekola ki ate gaana etya tugambanga nti nze bwe mmala magaribi n'isha kyagikola ki oyinza okusaala magaribi allah yemujulize allah taasi ya rabbi oyinza okusaala magaribi isha nekola ki eitha n'osigala mu nsi ng'ogonze wa allah n'akujja mu nsi bamuzisa haja awe masaka yasaala jjuma n'agamba banne nti mwebagala kawungeze wange ku asiri asiri yali mu ddiiro yabayita ku jjuma jo ukisibagaza libiri yabayita ku jjuma badi banya story n'abuuzabuuza akalaga nti gundi gwe magala mujje tulye ku asiri wakati w'ejjuma n'asiri kimanyi kiriwaawo waliwo sola yona yona ng'ojjeko sola y'ebizibu singa oba obiina ku asiri beyayise okujja basula mu lumbeeru naye nomubaka yabasaza magalibi sallallahu kino kiyigamu nti obulamu bwe tulina bumpi nnyo okusinga bwe tubukola ki tulowooza allah kuba n'obusobozi ng'oli wa ibada n'okola ibada emu nga ibada zeeriraanye yeekuine kola ki baisha tugamba radiyallahu alaga nti nabi muhammad sallallahu bwe bumweyongera nga amaze obasaza magalibi kiyitibwa oguma n'abanga ogamba nti n'okuvaako akoze ki kweta kuzirika mumanyi kibaita okuzirika n'azirika n'okukola ki n'okuzirika thumma afaaqa bwayitawo ebbanga ng'abantu bonna mujjukire teri asaaza nga waali okujja nga ode ekoze ki n'abuuza nti asalla nnansi amala okuddamu batukengulu n'abuuza nti asalla nnansi abantu baasadde dda qulna kitegeeza nti aisha mu kaseera ko teriwo yekkayekka ku mubaka yeriwo ne basaba baki
qulna la wa hum yantadhirunaka ya rasulallah bamugamba nti ya rasulallah nedda tebannasala bakoze ki bakulinze nasooka abagambe ebigambo bino wammanga faqala nabagamba nti da'u li ma'an fi lmakhdabi mutere amazzi mu kyombo aisha radiallahu anha tugati fafaalna fagtasala nanaaba thumma dhahaba liyanua nabanga asitukamuko katini bwati ogamba nti omuntu anabyeko akola ki allah namwongera endwadde naddamu nakola ki naagwa simanyi nti waliwo biwiddeko ngaobiraba mu practical ko byali ku mubaka nanaaba nabanga asitukamu kati ki okubanga obugaa nti omuntu abadde akutamya akole ki asituka asobole okugenda okukola ki fa ugma alaihi sallallahu naddamu nazirika thumma afaaqa kino ekikola emirundi ngaemeka nekinjagala okutwalako kino bwe yadda engulu wati natereramu kati ngaabuuza nti abantu basadde amugaa nti banakola ki lwaki bakoze ki bakulinze nga bagaa nti mumpa amazzi jukira kasito ozirika mukita kuvaako novaako obanga obadde oyina wuzu eba ekoze ki agaa nti mumpa amazzi yamuwa amazzi nafuna wuzu abanga asituka agambe nti agenda bakole ki naddamu nakola ki kiri mu hadithi eri muttafaqun alaihi kimugwako emirundi gemeka ku nkomerero sallallahu alaihi wasallama tunonye ekigambo kyagambako nti mugamba abubakar asazaba ki abasabe kitukomako nolwaleero naffe inshallahu taala tunonye ekigambo ekigamba nti agamba ddi abubakar siddiiki asazaba ki okuva ku magalibiro yawedde akavuyo akali awo embeera eri awo wallahi ogenda kuyisha sinki yakusituka kukola ki kudda ngulu kola ki abanga azzemu enguluko bwate yagala genda asaza abasiraamu nebikola ki kulasti bwaddamu ogwokunena abagamba nti asalla nnasi abantu basadde aga nti abantu bali muisha bakulinze wahum yantadhirunaka ya rasulallah bakoze ki fa arsala nabiyu sallallahu alaihi wasallama ila abi bakari nasindika omubaka agende waali bakari aga nti bi an yusalli binnas namugamba nti bakari genda osaza baki abantu fa atahu rasul omubaka gwatumye nagenda eryani abubakar siddiq faqala namugamba ebigambo bino wammanga inna rasulallahi mazima ddala omubaka wa allah sallallahu ya'muruka an tusalliya binnas akulagidde genda osaza baki faqala abubakar siddiq bakar siddiq yali muntu omukakamu natandise okugamba nti beera nga mukakamu bulamu bwaki bwensi ogenda kuba nessanyu bamukakamu gabira bangi suubira batini okukola ki yali mukakamu kubanga waliwo sahaba omulala bayitibwa umaru bun al-khattabi eno sitole bwetu benyumiza nsaba allah kikutegeeza ya rabbu omubaka oli bamugamba nti omubaka agambye genda osaza baki abaka saza abantu waliwo umaru bakari nagamba umaru nti umaru goba okola ki ya umar salli binnas umaru goba okola ki amoyigawo kiwano mwana nanyimiddewo gwerere oyigawo ki odeze eva wamubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alagidde ani nti akole ki saaza abantu basale ki ekole ki eno firimu gyetulimu kati tukyali wakati wa magalibi nani naisha olwadde bweweyongedde alemeddwa okusaza abantu ishai agaa nti abubakar aga nti umar goba okola ki gobasaaza yenna yenna agamba nti abubakar siddiqi yali yeyagaliza entebe y'omubaka bakulimba iza omuyita omuyita eddinya ki munanfuusi tiyategeera ddiini yabuki naye yafayo tabikola ki bwamutumira omubaka nti genda osaaza abantu wana ekyokwega ekisooka abamaze okwapointinga okugamba nti wemba siriiwo kundi yakola ki so kiri newankubadde nga umaru yaliyo abubakar nalaba nti mbutuufu umaru yasalidde okukola ki eno respect kitiibwa anakigaba bakar sidiki mbukako mbwayina aga nti umaru goba bakola ki faqala lahu umaru namugamba nti anta ahaqu bidhalika kati mugamba nko nti umaru yafunako fitina oba ensala kwani kwa abubakar siddiq radiyallahu umaru radiyallahu anhu addamu abubakar siddiq amugamba nti anta ahaqu bidhalika ekyo gwakigwanidde okusaza abaki
fasalla abubakar tilka al-ayya omubaka gwe yatumye asaza abantu abubakar siddiiki n'abakolaki nasooka asaza abantu esala yaki ya ishai eyo neva muki mu ddiiro naye nga wabaddewo ebyokuyiga bingi ebiri wakati awo agambye basaaze gundi gwe bakolaki kitegeeza ki kubanga biki bitiibwa kitegeeza ki nti ne Umaru yetanya kujemera kigambo kya Maka kyakoze ki mukitegeeza kino abantu bateekawo fitina ezitategereka bulungi nga bagala okuteeka mu ddiini y'obusiraamu ebiki ebituli lwaki Abubakar yakola ki Abubakar Siddiiki naddala abashiya baga nti Abubakar Siddiiki yabba obukulembeze bwaki bwabanne tundi yali badde akulembera ye kennyini mbulamu yagamba nti genda okole ki genda osaaze kigambo kino kitegera bulungi nnyo obanga oli mulamu ng'olina akamotoka tukolemewo okuvuga oga nti mukatwalirize omwana oli Abdallah omugamba akavuge akatwale ki mu parking ddala mubaana bonabona nalina okuvuga emotoka eyo ng'ovuddewo olaba ne mumasabo ba tebakola gwolaze ebigali alina okukulira empewo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kati oyo taata gwe yalaga eki naye nti wakazi bazisa ku ye wifi zonna ziri kuki naye nga niye balaga taata kati watenga omubaka yabagambye nti Abubakar genda osaza abaki Abubakar dagenda nasaza abantu esola ya Aisha ndoze ebyafaayo ebiri wano tubiyize bulungi nti Abubakar yasooka kusala sola yaki ya Aisha yalema okusaza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate yagisaza ne mwola akolaki wali naye ngaomubaka ogamba nti mugisaaze yamala kulwana ne sekulwana yenna imaamu tugabanga bwa imaamu bwo nga tugeze ku leve ekolaki nkategedde omala nkulaba embeera nti tekolaki naga nti mutuufu ezo embeera ekoze ki gundi genda bakoleki genda basaaze bati omubaka yalwana emirundi emeka agenda asaze ki kubanga mukubeerawo kwe ye mukulembeze nabaki namba 1 awo tutandikirawo insha allahu taala mulaba mutya qabla alwafat biyaumin obetu wakati wennaku nnya kati sembedde Abubakar Siddiq amaze basaaza kati omubaka asigaddeyo olunaku luki lumu akoleki afe tomutta basi tumusolwa leero wasigaddeyo olunaku luki lumu akoleki era bwanamala okufa insha allahu taala nga tuva mu bulamu bwa Aisha mu bulamu bw'omubaka wafiridde tugenda mu bulamu bwa Aisha obulembe bwa Abubakari tugenda mu bulamu bwa Aisha obulembe bwa Umaru bin Khattab then Aisha tumuziike naye akoleki afe tugende kuba mafa akolaki muwala wa Umaru bin Khattab radiyallahu anhuma kutujja kulaki okudda kuti tebinawo kuba basiraamu olwaleero tukomyawo ng'omubaka asigaddeyo olunaku luki Allah bakuwa obusobozi komawo omuziiki kale ogambe nti olunaku olwasembayo bino wammanga byakolaki yafa olunaku bwe luti ng'ayakoze ebintu biki byakola ebyasemberayo ddala ku tayimu egamba nti kati mbaka Allah amukoze ki amujjuludde sallallahu alaihi wasallam awo tukomye insha allahu taala kubanga olina kyoyizimu saba Allah gasa nakyo ya rabu bwe kiba nga kiganye nsaba kikulage era okiyige wadde nvudde mu bulamu bw'ensi naye nga siira teri mulembe guyinza genda mu maaso nga tegumanyi byafaayo byaki emabega katotegedde nze ntera okubaddemu ekigambo kino nga nkyogera emirundi mingi bwobanga tomanyi byafaayo bya mubaka sallallahu alaihi wasallama kale lwana obutamanya byafaayo bya mmese owangale nga tomanyi bya mubaka tomanyi bya mmese obeera nga omanyi bya mmese min aula ekikulembera kumanya byani naye kati emmese omanyi n'abaana beziina emmese omanyi ne sente zikolaki zifuna kati ebyafaayo byemmese nga tonabiiga soka ige ebyafaayo byaki osooka otegera nti mbusiramu bwange omubaka yoono sallallahu alaihi wasallam naye gwe omuntu okuwangalawo nga tolina kyomanyi ku bino oluusi oba olyawo tukola ebintu nga tomanyi nti byagwawo katotegere nti yalwala bwolwala oyinza kubeera ki bwabanga Allah gwe tuma n'eddiini alwadde ate gwe bwamuluma ne bumuluma ne bawulira nti bukoze ki nga nti bunumye babasajja 10 wate otogera ffe buno banumye babasajja bameka ye agamba nti bunumye abantu bameka 2 kitegeeza nti ogenda kufuna n'empeera za bintu emeka ebi so Allah sasiri ya rabu atuwa obulungi oli mu kaseera kano atasuubi obukalimu tujja kutandikira ku lwokuna olujja in kana min al umuri baqiya
Allah banatachodde obulamu obulungi n'obuwangazi twongere qabla alwafati biyawmin ngasigadde olunaku luki lumu okuba nti Allah amujja olunaku sobola okulowooza tuvudde ku lwakuna bwabanga asigadde olunaku lumu afe luba lunaku kyolwo Friday x lwalwa Sunday jazakallahu khair lwaki kubanga yafa lunaku ki basi siro mumaze genda bagaba abaana bo nti mutule wansi mbabuulire omubaka lwamuluma nnyo nnyo ennaku nnya esola Aisha nemulema okusaaza abaka era akikola ki abasigadde olunaku lumu afe luno lwa Sunday luba lunaku kyolwo lwa Sunday nafa ku lunaku ki kale omuddu afe nga akimanyi nti omubaka afa ku lunaku lwaki lwa Monday abatamanyi siira abalina kyamanyiko abatamanyi nalina kyakola ki kyamanyiko soba Allah tumalire fena ya rabbi nabadde nnoonya ebigambo kyenyinza okusembyayo ennaku zino njagala lwali lwa Monday siramu alwakanyiza nate kati ennaku zino ngenda kuwobera class monitor time tobe gikwataawo time yaffe bulungi kati class monitor mukoze ki time keeper class monitor waali awo nekitaba wandika waali awo awandikwe ku mukono kati time keeper era nabo gulina bafulumya abati kyankalanya abo ate gofulumya simuyingiza ajja daso ddako kasita omufulumya daso ekola ki eddako inshallah taala sala Allah sasri ya rabbi empisa ennungi muzimanyi tuli mu kaseera niwankubadde nange embeera ku bino emikutimagano gino saba Allah sasira tasobya obujirimu ya rabbi tuli mu kaseera nga bwojjukira ennyo buli omu peegi ye gyaliko ng'olinayo hadithi z'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niwankubadde twogedde ku nkomerero y'omubaka nga Allah bamutwala naye tuli mu kaseera nga tutandise okulengera ku sayini saba Allah sasira okulengera ku sayini ziyayogerako nti sayini ezo bwe zinajja manye nti enkomerero ekoze ki sayini kimulowooza gyeŋŋamba abaddu kati buli avaayo oba ali mu nyumba ye oba ali luddawa oba hadithi agina wagijje buli avaayo kati ayagala kwogera ku nsonga za busiraamu kuba fatwa kyo kiri buli akola ki buli avaayo naye njagala njogera ebigambo bibiri hadithi eri empanvu gyesijja kukoonako kumalayo omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti kasita omulembe gunajja nga abadde omwesimbu yayitibwa omulimba ng'omulimba yayitibwa omuki nkategedde ako akosika enjagala banje batibana kutuuka abo bwo bamanyi n'agenda mu maaso gyesembera aga nti wayakthuru fihi arwaibidwa wagenda kuyitira abantu abatalina kibamanyi ku nsonga yonna ng'ate bebogera ku buli nsonga yonna eyo hadithi abatalina kibamanyi kuki naye nga buli nsonga yonna bagikola ki basiraamu twegendereze nga twogera ku buli nsonga yonna oyinza okubeera sayini y'olunaku lwaki tayimu ejja kujja nga atalina kyamanyi ku nsonga yonna yayogera ku buli nsonga yonna bikula Facebook nani olaba abantu ebintu byogera atalina kyamanyi ku buli nsonga yonna nga yayogera ku buli nsonga ki manyi ku biva ebyo biva mu kusiibuuka mpisa bwebimala okuva mu kusiibuuka empisa ne bijja ku kigambo kye bagamba ayitibwa Ibn Mubaraka rahimahullah bamugamba tukuŋŋanyizeeyo empisa ennungi mu kigambo kimu tukuŋŋanyizeeyo empisa ennungi muki munfuna byo siraamu mulungi yagamba kigambo ki sallallahu alaihi wasallam sagala batola mbodde bugere wanji muddu wa Mungu wakyanyize wanji kyota manyi kola ki sirika itakullah mutyani badnaye ekisinza otusibuula empisa eri bakyala baffe baana baffe mikwano gyaffe ku mirimu gyetukola ki
gyetuwangalira mu ddiini yaffe ey'obuki mu mizikiti gyaffe busungu buki buli anyiiga ayogera byonna byamanyi ku ebyo byatalinako kyamanyi. Kati bamugamba nti kuŋŋanyizayo empisa ennungi mu kigambo ki fi kalimatin mu sentence ki yabagamba nti la tagdhab mukendeza obuki ekimpadde ekjagala mukendeza obuki wewe okuba n'empisa ennungi kendeza obuki wakasita omala okunyiiga ekigenda okuddako obusungu bugenda kukuleetera kwonoona ne bwanabeera taatawo ojja mukola ki ne bwanabeera mutabanyiwo oyinza omutema ne bwanabeera mukyalawo ajja kunoba so kiri obusungu ne bwanabeera nga kasomala okunyiiga n'atayina musango ojja mwambaza omuki bamuga tukuŋŋanyiza empisa ennungi mu kigambo ki nabagamba nti la tagdhab mukendeza obuki ne balinda ekigambo kyagenda okwogera nti sentence ekoze eki nange nkyogera nga sinzira kyogera sentence gyembawa okufuna emirembe mu mbeera gye tulimu olwaleero la tagdhab kendeza obuki obusungu bwona akuuma obusungu bwo ogenda kusigaza empisa bwona asibuka empisa ogenda kwogera byomanyi nebyotakola ki ate omuntu yenna kasasitula omumwa okwogera naddala ku byatamanyi aba asitudde ekiso nakisa ku bulago bwe ngaate kyogi esaawa yonna kimukola ki kimusala kiva kuki kasita osibuka empisa nonyiiga bwonyiiga otekedde okufulumya byonna byonna byokola ki byoyina obusungu bukole ki kyoba bagamba nti funa wuzu bwegaana salaira kameka kati babagamba nti tubuulireyoko ku kigambo sentence emu ngaekuŋŋanya empisa ennungi ki nabagamba nti la tagdhabu ibn baraka rahimahullah aga la tagdhabu tokola ki kuuma obuki nkimanyi nti ebikunyiza bingi naye kuuma obuki omuntu wamala okunyiiga asibuka ki empisa bwasibuka empisa ayogera byakoze ki byasanze naye ebigambo ebinene abamu babifulumya mu kamwa kaabwe nga amaze okukola ki namalaga nti munsonyiwe kyabadde kimpitiriddeko eki ekikuwemuza mu bantu bonna 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 kyabadde kikoze ki era nsaba allah nsaasire obuzibu buli luddawa ku busungu la tagdhab ebikunyiza weebiri byo tebiyinza kuggwawo naye kuma obuki kuma obusungu lwaki ezo empisa ennungi ezikola ki okuseka kyangu era nkubuulira amazima amatuufu nali nkyokonyeka emiri kati guno gwakusotola gwakuna okuseka ki kyangu nnyo naye okukuma obusungu kiki kizibu abantu bonna 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 okwonoona n'onyiiga kyangu kubanga omuntu okwonoona teriri university esomesa abantu kwonoona anagimanyiyo university zonna esomesa abantu kuzimba sibe kiri naye aboonoonyi wonna waava ayonona buki era bwetunya muzikiti mugulaba guno saba allah gutukumira rabbu atasina ebikemo byagwo masijid mugiraba abagizimba babisomerera ogikola ki singa oyagala gimenyawo bwebuuzabuuza kibuuzo tera nagimenya olumagenda kwoneka omukono akubuuziza ompa mmeka naye nga yagizimba yamala kusoma obuki naawe agenda okwonoona agenda kuyita mubwangu akwonoone naye kendeza obuki agenda okukunyiza ayita mubuki mbwangu kendeza obuki bwekiriza nti bajja kujja bakunyize bagenda kwonoonako bagenda kukola ki naye bwonanyiiga ogenda kusibuka ki empisa ate bwonasibuka empisa ojja kwejjusa kyekigambo kyebagamba nange kibagayadde allah balungi kendeza ki obusungu oba oyagala okwewala ebiyinza okuddirira mu kusibuka empisa zo kuma obuki obusungu ogenda ku facebook nze njiyita olwenya lyange lye lyangu ennyo njiyita hammam kankugere mu lwalabu hammam hammam yeki yetoyi wakinene nyo kigeze mu kamera tukikendeze hammam yani yetoyi wabeerangawo ekigambo olina awanika asooka naga bwomala yowa amazzi allah namugerera
nawandika oluganda olufuna zako ZDM oyo najja namugamba nti gwe oli musiru tomanyi luganda oyo akomeko oyo wakubiri niwajja okusatu temwogerera mu toyi bina bigenda kuki niwajja owokuna kale mbisiimuulewo egyo emirembe gitwangalika gyemitimbagano kati byasoma ebyo olina kukuuma buki yasobola okuwandiika wali nti owa amazzi gwensobe gyewakoze tiwakitegedde nti wandise ki ogenda kwogera ebigambo oli ajja akuddemu okole ki onyiige naye nga bambi bonna amala okunyiiga ogenda kuzako ki kusibuka ki egyo baita Facebook yani bali toy page ne bakyusa bakolani Facebook buli mwana watekawo kyakoze ki gwe nebona agenda ku page nosomako ebiriko byonna byonna kuuma obuki nebona ajja mumaka go nosanga bakonoonye kuuma obuki obusungu tetunakuuma obusungu tugenda kusigaza n'empisa enki bamugamba kigambo kibasiraamu tukuŋŋaanyizeeyo empisa ennungi mu kigambo ki n'abagamba atya kuuma ki tabagenda tonyiiga kuuma ki kitegeeza bumala kujja naye gwe n'obukola ki wasira kugamba nti tonyiiganga nsobola nange nyiiga masikini ate bwenyiiga neyongera bumpi ate bantu bagwe bwenyiiga bweyongera buwanvu so kiri naye nange nkola ki sigambe nti tonyiiga naye kuuma ki siba Allah tumalira lak ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الله تكسبا وتسكي بإنجلاب نكساسلكو الله تلشتانغا لامبلامو بفي يا رب وتوابو كومي مؤنغو زنا زنا الله توابنا بلونغوفو نابشالا بلونغوفو الله تلي بركة من موجة فجتوكولا وتلي بركة منسيزة في الله عز وجل Allah betukoze nga tukunyiziza Allah bera nga otusonyiwa bwetubanga tubali tumanyi Allah betukoze nga situmanyi Allah tusonyiwe yegwe omusasizi owekisa ekingi Allah n'abatalina ssuubi nti ojja basonyiwa tusaba Allah baseemu essuubi tusobola basonyiwa kuba gwe osonyiwa amazambi gonna ebbanga omuntu yamala nga akyassa Allah tukusaba ofule byetwagala nga bikwatagana n'ebyo byoyagala tuleme kuba na byetwagala Allah nga byawukana n'okwagalako Allah tukusaba otuwe okwagala ku kigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kibere kyebbeeyi mu bulamu bwaffe tukiwangalireko Allah mu bulamu bwaffe tukirwalireko mu bulwadde bwaffe tukifiireko Allah azza wa jalla mu kufa kwaffe ne mu kuzuuka ku lunaku lw'enkomerero tuveeyo wansi w'abantu abajja mu kigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allah bowadde bakumire ebyengera ya Rabbi Allah bojjeko bawa obugumiikiriza Allah bowadde bawa okwebaza Allah batayina wadde n'akamu ng'essuubi libaweddemu Allah bakolewo enteekateeka babeko nekibalina ekigenda okubayamba okuba nti bakusinza bulungi bakutegeera Allah balina amabanja tukusaba Allah azza wa jalla beera ng'omalira buli muntu alina ebbanja ya Rabbu oba ebbanja liri gy'oli Allah litumalire liri bantu wakati waffe ne bannaffe Allah beera ng'olimala Allah abalina obusobozi obusobola okuba nti lukola ekigambo la ilaha illallah ogenda mu maaso Allah banyweza emitima gyabwe tuwangale mu bulamu bw'ensi nga tulwana olw'ekigambo la ilaha illallah okuba nti kikyo waggulu n'ebigambo ebisigaddeyo bibeera ebyowansi Allah tuwadde abazadde abalamu Allah batusaasire ya Rabbu obanyize ekigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allah bojjulidde basaasire watera ekitagala mu ntaana zaabwe bakasiza entaana zaabwe naffe otusaasire nga tayimu eyo etuuse yogere tweteeko bibegabega batutwale nga tuli wansi w'ekigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah osobola okusaasira n'emirembe eri wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh